kakati nno emberenge emaze okugaga ampuliriza nga sinakutwala mu nsonga nnene nnyo tusookere wa comrade ono Luga Fighter nkubuulire. Ebintu bingi bye tuyitamu oluusi ne tusirikana ye tuyisibwa bubi ku mitima. Abangi batuyita n'abanalu tubayitako nga tweyogeza olumu ku makulu. Abantu bakulukusa amaziga gabayitamu gakkirira nti basula mirembe. Omuntu anyigirizibwa mande nayingira mande nga tafunye wadde ku mirembe. Ze buli wentunuulira Uganda n'ebigirimu amaziga n'enkulukusa abantu bange. Omuntu akeera ku makya kukola n'apatikana budde kuziba naye n'asula enjala. Ate nga n'ebimunyiga bingi ebimumalako n'emirembe talina mirembe. Ayagala afuneko ku sente ayogerengako naye mu bantu naye zabula. Kati Uganda wetuuse yakusabira nnyo abantu bali mu maziga gakulukuta nnyo. Bobi Wine mu kimone yatusabye nnyo akalulu kano tukikole tukamuwe nnyo kubanga waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe. Omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe. Omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe. Abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate okwogera nagwo guba musango. Abangi badduse Uganda yabwe bagibuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo. Zekati kenjogeddeko kirabika ndi wakufeera kati nindiridde byase ku mugongo. Akalimo kali kamu mubanda tumuteke watufuga linyise Uganda ku mutindo. Ekyo kasita kimala okuggwa n'abatalina mirembe baagala kufuna ku mirembe. Akalimo tukakole wamu tetulyejjusa kuba Uganda gye twagala eyesimbisa. Omutali kusosola mu mawanga n'amadini. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe. Omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe. Omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe. Kati nkubiriza guno mulembe gw'abavubuka tuli bapambanyi tewali kitulema. Abaana ba boda boda muyisibwa bubi nnyo naye mitima migumu kati nsaba tukolere wamu tukwatire wamu kubanga bwe batonyiga batonyigiriza lumu. Bino ebirundi by'abasajja byabalondemu naye nga lwaki bannayuganda mutusosolamu. Abasejulita abakuuma abantu kirabika bubi nga yemmwe mutta abantu. Kati Mukama yagaba Mukama yagera buli kyalumu na kino ne tukimaliriza. Mukama yagaba Mukama yagera nze bapita Luga Fighter toloba ndi mu Bobi Wine. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe. Omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe. Waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe. Omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe. Kakati nno oli ku FKTV nze Eke Master mabega wa muzindaalo namaze dda okuteekako galubindi tusobole okubeera nga tuyita mu nsonga zino osobole okubeera nga ozitegeera. Ampuliriza ebigambo birungi si birungi. Ampuliriza omusana omuliro gwo gwamaze dda okubeera nga gutandika okubeera nga gwaka. Kakati nno video nongera kusaba osooka ogimpere ekigalo ate ompya subscribing ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka. Abadde Luga Fighter n'akayimba kamanyiddwa nga omulimu. Oluyimba nga lwa nkyukakyuka tuteeka ku WhatsApp namba yaffeyo tugenda kubeera nga tulukuzanyira tujja ddukuba eyesembe 198. Wabula ate muzeeyi waswa oba omulongo waswa tutambula naye mu Luutansozi onakumira kyoto onakuwa mazzi ga mukisa onakuwa mikisa nobeera nga mukwano gwange embereterera. Kakati nno maze okubeera nga nsumulula omukyala amanyiddwa nga Speaker w'eggwanga Uganda Anita Amongo. Ampuliriza wabadde ebigambo ebyamaze okubeera nga biyitingana nti ono yabadde amaze okubeera nga amalamu omusulo. Wabula ekyennaku ennyo nga olunaku olw'ennaku z'omwezi 23 terunaba kubeera nga lutuuka. Waliwo ensisinkano ey'ekyama. Kati wuliriza nsumuludde ntandise era ng'ensisinkano eno yalimu ababede. Bwe njogera ku babede ntegeeza ba NRM bano nga baali basazeewo omukyalo ono agobwe direct okuva ku bwa sipiika. Wulira gwe ebigambo nga baagala agobwe. Kati mwenna mukimanyi nti General Museveni kasita amala okubeera nga akuzanyisa omupiira gwe
gwawulira nga ayagala olugwe nga tteke emala okubeera nga mukwano gwange ekulya. Era amawulire galaga nti ono essaawa yonna agenda kubeera nga agobwa. Ensimbi y'omuwoomusolo etokomoka mukwano gwange mu ggwanga Uganda egula ebimotoka ebya tiyagaasi, egula ebimotoka ebyo ebikasuka amazzi nga bannayuganda beeryankuta. Ogenda kuwulira kaakati omudidi n'omudidi gw'ensimbi omukyalo ono Antoinette Amongo yamaze dda okubeera nga agusonda ng'agukuŋŋaanya. Gwaki? Byonna ogenda biwulira kakati mu mbeera y'emu. Ampuliriza emikono egy'ababaka okugoba abasajja bano Mathias Mpuuga bayite ba commissioners gyamaze okubeera nga giggwa. Kiki ekiddako? Kitandika kitya? Giyinza okubeera nga giremesa okubeera nga abantu bano bagobwa, oba kasajja amaze okubeera nga giwera bano bagenze dda? Byonna ogenda bifuna kubanga amawulire genfuna wano mazibuzibu era ngenda kubeera nga ngakuteramu obeere ng'ogategeera. Okwekalakasa mu ggwanga erya Kenya ampuliriza kwafundikidde kukute wansi ne waggulu, era nga pulezidenti w'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga Ruto ono yamaze dda okubeera nga addira poliisi yagaana, n'addira amagye ne gagaana, n'anoonya bakifeesi bali abakambwe ennyo, oba yabajja Uganda oba yabajja Sudaani oba yabajja Congo tewali amanyi. Ono nga yaleeta bakifeesi bano okubagana n'abantu ba bulijjo abafuuse ekyonga. Bano ng'ekibaledde okubeera nga batabuka baawulira mbu ekisaawe kyabwe eky'eggwanga ampuliriza Moi National Stadium eno yatundibwa dda. Wuliriza, Uganda ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe kiri mikono gy'Abachina wenjogerera. Eggwanga erya Kenya nabo kye kimu ekyabwe mbu omusajja yakiryamu dda ebinyeebwa. Kakati nno njaga tusimbula omulundi gumu tutandike n'akatambi kano. Ensimbi y'omuwoomusolo ogirabeko. Omukyala Antoinette Amongo nga yitolodde ssente ng'ajjudde ssente zaaki zigenda kunyigiriza gwe munnayuganda gy'okabira nti ssente zaabula, gy'ogambira nti ssente tetuziraba, gy'okirya n'ogenda okole essente ne zibula. Kaakati bano baziina waka ziringa bikoola zaaki zaggulira abantu gwe wulira gwe ebigambo tusumulule. Kale zino zonna vidiyo ezifuluma nga Anita Amongo agaba ssente oba nga alina ogududuli gwa ssente, Museveni aziraba. Ate tekikwewuunyisa nti ezo ssente zonna bagenda ziwa omuntu ogu nga Mpuuga asobole okugulaagula abaana abanaavuma avuganya Museveni. Oyinza okugamba oba ssente mu ggwanga tezirimu, naye nga ssente mweziri zisobola okukola buli kimu kye tuba twetaaga mu nsi yaffe. Ne ziteeka eddagala mu malwaliro, naye gendako mu malwaliro olabe gaba gawunya ekivundu ng'ogamba basawo baagasengukamu. Gendako mu masomero, gendako mu makubo. Uganda eringa enkolimire naye ng'ate ssente mweziri kuba tuwa omusolo n'omutogo w'akazaala awa omusolo. Naye omuntu oyo gwe wakazaala agezaalwala omutwaleko mu ddwaliro. Kye bajja okuyamba abasawo ng'obasanzeyo kuwandiikira ddagala ate ly'ogenda okugula mu ddwaliro lya private. Kyokka ng'ate ssente mu ggwanga mweziri empitirivu ziraba ssente. Kakati nakunyonyola nti mu ggwanga Uganda buli kimu kisoboka. Kakati nno ensimbi buli tubeera nga twolekedde akalulu konna ak'obukulembeze bw'eggwanga members of parliament va ku by election naye general election ampuliriza ensimbi ziyitingana ekiro n'emisana okuviira ddala ku babaka aba parliament bano bagulirira abantu bwino tumulina era mwenna mukimanyi bagaba sukaali bagaba sabbuuni bakonkona ddowa tuddowa ekiro misana okubeera nga bano basaba akalulu naye nga babaayo ekyoja mu miro. Kyovola nti abasajja bano bwe bagenda mu parliament bangi beefaako bokka kubanga ne mu kuyingira mu parliament bano basaasaanya essente bano bagulirira abalonzi ne basobola okubeera nga babawa obululu olwo nga beegula. Kati mu mbeera eno nga bw'owulidde ebigambo ssente ozirabye zeetoddwe omukyalo ono sipiika w'eggwanga Uganda Antoinette Amongo ampuliriza zino zonna zaakubeera nga zigabibwa oba oliawo bannayuganda babagulirire bave ku mulamwa balonde nga balonze lwakuba ssente. Kyokka nga mu mbeera y'emu abasajja ba commissioner aba parliament ya Uganda bano abaavaayo ne beegabanya omusimbi ogw'omuwu w'omusolo kati ebigambo byamaze dda okubeera nga bibaddugalira obungedde olunaku olwaliro ng'omukulu ameddwa nga Thaddeus Ssekikubo Honorable oweerwa emiyaga eri essembabule yavuddeyo dda n'atuyita bannamawulire naga nti mujje mbabuulire mujje mbategeeze ebigambo bino nga sira mutuno mugwe neebuuzizzaako era okumutuukirira omusajja ng'agamba nti emikono namaze dda okubeera nga ngiweza kaakati ekisigadde kugenda wa kiraaka tuteekeyo okusaba kwaffe tuteekemu okulaajana kwaffe okw'okugoba abasajja bano oba okw'okuyita abasajja bano baveeyo bennyonnyoleko akana n'akataano emisana ku fulo ya parliament ensi etegeere ensimbi eno gye baagabana ensimbi eno gye baawuutanya ensimbi eno gye baalya baagifuna batya
ani yagibawa yava wani lwaki ensimbi eno yabaweebwa kakati emikono twali tunoonya 177 gyamaze dde okubeera nga giwera kakati gino kigenda okugenda mu parliament olwo luwogome kakati ate bwe gimala okubeera nga gituse ku parliament wajja kubeerawo okulonda okwawamu okwa parliament ng'ababaka balina okulonda basalewo abantu bano ddala bagobwe oba tebagoba mu parliament ekyakolebwa kyali kituufu oba tekyali kituufu kakati olunaku olw'enkya ngenda kukuleetera lisiti eyange gye nkyayinako etali official ey'ababaka bonna abataasayininga sensa motion eno nga bali ku ludda luvuganya gavumenti eyo gye muli mubalabe mubalabisi mutegeere nti abantu bano bagenda kukola byabwe so si kubeera nga bakola ebyo ffe bye twagala. Wakati mu anti-corruption march eyabadde egenda maaso ku Lwokubiri ne Sabbiiti ena mule gabadde gatambule ku parliament okimanyi nti gabadde gatambule ku buli bw'enguzi amaloboozi gabadde gawulirwa nti speaker Anita Amongo bambire kulira ogende bambire kulira era singa ndowooza twabadde mu America oba Bungereza yandibadde yalekulidde. Kakati ebibadde bisaanikidde nnyo amawulire kakati tugenze okumalako olunaku olwise nga Theodore Ssekikubo akomyewo mawulire again akomye okutegeeza b'amawulire yabayise nabaga nti emikono gyange b'amawulire mujje mbabuulire nti olupapula oluliko emikono baalubbye lwabuze lwakuze ekyo bivuddeko n'agamba nti emikono nagiwezezza emikono nagiwezezza 178 njirina gyonna njirina. Abadde mu kutalaga ggwanga yasaba amafuta ne muloka za parliament bamukkiriza agenda atalaga eggwanga nti anoonya mikono ne bagibimumma n'akozesa minisi ezise ne ttiimu ye babadde batalaga eggwanga. Naawe oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyabaddewo ku parliament eggwanga amawulire gagenze maaso n'okuba nti gategeezezza okusinziira ku Theodore Ssekikubo agamba nti emikono gyaweze bakomissioners abana abeegabira ensimbi obukadde 15,000 eri ow'ekitiibwa banne ne bafuna 4 nti yessaawa mikono gyaweze era bwe giba nga gyaweze kitegeeza nti ekiddako kuleeta motion mu parliament efubutula bano okusinza ku Ssekikubo agamba nti yadde nga gyaweze ekitabo kikyali open ababaka abalala bagala okujja okwongerezaako naye nga ekyo kijja sikolebwamu bukolebwa naye nga giri egyetaagisa gyennyini mu mateeka gyaweze. Kakati amateeka gagamba kinti singa giwera 178 gyabadde yeetaagisa babeera bawedde. Ekiddako Ssekikubo okuwandiikira kiraka wa parliament bamuinforming nti owaaye twamaliriza ddaffe abakulu bagire bafulume parliament Honorable Matasi Mpuuga Nsamba ne banne bagire bagifulume. Kati ekyo kyekiddako bagenda kuwandiikira kiraka wa parliament. Kiraka owa parliament then ategeeze speaker bamukopingemu speaker wa parliament ategeere nti Ssekikubo yawezezza emikono. Owulya process Ssekikubo emikono yayikoze eki yagiwezezza. Twakutegeezezzaako nti mu parliament waliyo business committee etuulako LOP etuulako speaker ne deputy saba minister ne ba chief whip okuva mu bibiina ebyenjawulo bano we bagenda maaso n'okuba nti batuula ne basalawo biki ebigenda okuleetebwa mu plenary mu lutuulo olwawamu. Kaakati bwe banaaba bamaze obba informinga nti kino kyaweze kubanga mu mateeka baba balina okiteeka wali ku order paper gye baleeta eriko ebiteesebwako mu parliament wali. Kaakati kiyingirako mu ngeri ya direct si kusaba muntu nti ate tubadde tusaba kino tukiteeseeko nedda kiyingirawo mu mateeka kasa kiba nga kiwezezza emikono egyetaagisa kibeera mu mateeka tebasobola kikukusa tebasobola kijjako tebasobola kukola kikati kirina kujja wali ku fulo wennyini. Kakati embeera bwetyo bwetambula mbaka Ssekikubo agamba nti ehu nga ebitambula. Kyokka okusinza ku mbaka gwe bayita Theodore Ssekikubo bw'ati agenze maaso n'okulabika nti ategeeza nti mangu ddala agenda kubafulumya lisiti y'ababaka abagenze maaso n'okuba nti bataddeko emikolo n'abo abatataddeko. Lisiti ey'abataddeko agamba nti ajja gifulumya essaawa yonna Theodore Ssekikubo oyo omwekuliramu mulago sajja wansasagga ekyenkaniddeawo Theodore Ssekikubo
okuva Lwemiyaga Sembabule agamba nti lisitegeera kufuluma naye kikulu mu byonna emikono gyo gyaweze gigenze okuwera nga palamenti bwetyo yagenze maaso n'okuba nti yayimiriziddwa tetulinaba kumanya egenda kuddamu kuyitibwa ddi era ensonga lwaki bagiyimiriza eyo nagikubulidde olunaku olwajjo naye nga ye Ssekikubo agamba nti wonna weddiramu ebyange byawedde kirina okutuuka ku fulo eya palamenti abakulu abagenda mu maaso n'okuba nti beegabira ez'abannayuganda lazima balina okufuluma palamenti y'eggwanga kubanga batuswazizza ekimala. Kakati mwenna mujjukira yabuvuddeko omusajja Mathias Mpuuga ono yavaayo n'akuŋŋanya kakkirikike oba akabondoke akamukkiririzaamu bano ne bavaayo ne balangirira lwatu nti bo enkolagana yaabwe ne National Unity Platform bagimenyeewo. Njagala ojjukire nti omusajja ono azze akosa bannamawulire ab'enjawulo okubeera nga asuula n'okubeera nga atta ebiruubirirwa eby'abannayuganda abo balina essuubi mu nkyukakyuka. Kati ampuliriza abasajja bano bajja balumiriza nti People Power oba National Unity Platform mbu bwe bagitandikawo omusajja ono Mpuuga ng'ali wamu ne banne. Kakati nno bwina amaze okubeera nga avaayo era nga akakasa nti abasajja bano ebigambo ebazze nga boogera bano bonna baali baagulibwa dda, baali baweebwa dda ssente nga baali adda ekyoja mu miro era nga kino kyekikaka abasajja nga bano Michael Mabikke n'abalala okuvaayo batandika okwererejja nga baswaza n'okubeera nga baagala okuteeka wansi National Unity Platform ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati nno waliwo Hajji avuddeyo n'atuwa bwino n'aga nti abasajja bano baakwata dda ssente, abasajja bano baali adda obutitimbe, abasajja bano bakkufu basindisa bigere era nga mission eyabaweebwa kwe kukola ogwo omulimu ogw'okusuula ekibiina ekya Nuupu. Bano baatumwa bajje bayingire munda mu kibiina bakiriire mulimu ddiba nga omusege wabula bagenda okutuukayo nga Mwami Kyagulanyi mugezi bano baateganga abalaba ngera nga bw'omanyi nti akalina abiri otega kalaba. Kakati bano ekigambo bwe kyabalemerera bwe kyabookya ne basalawo ne balangirira ne baga nti ewalungi tewaba wammwe nkuyege ku ggi ne bava bukumbu nkuyege ku ggi ku National Unity Platform. Kakati bano byonna bye baapanganga baatumwanga butumwa basindikibwanga busindikibwa era bano baali ku mulimu n'okuyingira mu Nuupu tebaayingirayo nti baagala kwegatta amaanyi gabeere mangi balwanyise Mwami Museveni wabula ekyabaleeta kwe kusensera muno batandika okubeera nga batemaatema n'okusalaasala emirandira gyonna eya Nuupu. Kakati yana Katonda nakakoledde ak'omusajja ono Mpuuga ng'alaga nti at least omusajja ono Skalidini Lubowa Sava agende mu maaso n'omulimu gwakola ogw'okubeera ng'ono alemesa oba ng'ayogerera Honorable Joel Ssenyenye amafuukuule. Kati ono agamba nti gye binakira era waakiri abantu abamu aba Nuupu banaba bamaze okubeera nga bakyusa timing nga bamaze okubeera nga basiba H1 nga bavudde ku Honorable Joel Ssenyenye ne Nuupu nga bagivuddeko nga babazizza ku ludda lwabwe bo nga bo basobole okubeera oba oliawo nga mukwano gwa mpuliriza ekibiina kyaffe bakivuunika olwo bo batukize ebigendererwa byabwe ebya Mwami Museveni bye yabatuma. Kati njagala olye bwino ono akatambi kano abasajja bano Mabikke, abasajja bano Mukaaku, abasajja bano Dr. Abedi Bwanika baagulwa dda myaka gy'emabega. Ampuliriza bano babadde ku mulimu. NUP gy'olaba yabayamba kubanga babadde political failure nabo bagiyamba bwe bagamba. Thank you. Newe yasingo bayamba kubanga waliwo yeesibawo nga president n'afuna 0.001%. Ani Bwanika yennyini oyogera kubiri ng'akyali mu PDP. Yes. N'agenda mu DP block. Mu DP block tebajjanga kuba bagala Kyagulanyi abaali president waabwe. Abaali bazze nga beeyita abagezi be bakola People Power bagamba si be bagikola. Mabikke, Mukaaku tebakolanga People Power. Bwanika bo bennyini baaleeta ne Kamiliyoni nga Dangerous substitute nga wa Kampala. Baali bamaze okkiriziganya ne principal waabwe nedda. Kati bajja mu kigaali ng'abagezi manya niyo omuntu ajja ng'omugezi n'alowooza nti mugezi. Kinagamba saaba mukuliza abaana e Kampala nzije nakulira kituufu teteri kitawanya abo basajja kukulira kibaleetedde obuzibu kubanga kati boddira omusajja obaddewo political failure obadde mu kibiina ekikyogudde ogezezzaako buli kimu okoze eki kiganye. kakati essaawa eno tebamulondangako ab'emasaka nti balonze Bwanika balonda People Power abantu bekakumiro. Yes balonda People Power. Tunuulira abo abantu kyogamba Bwanika taakomewo ayinza obutadda paka kati njagala ombuulire lwaki kati gwe kenyini wava mu DP n'ogamba nti kibiina bakitutte mu kikyo tosobola kukisimba nawo kati azze ekibiina kikuba kiri registered
PDP yakomewo nga president lwaki alwanira akafuka Masaka akomewo nga ki nga president avuganye Kyagulanyi kubanga amaanyi yewa Kyagulanyi amaanyi bwosibwa akola ki sibwayogera abo nabona babaddewo nga tebaliiwo abasajja abakulu abali mu kibiina naye tumbombere kazi nyuma nga president Museveni bwayogera yereese obuzibu abasajja tebajjanga kulwanirira ggwanga Uganda bali ku opposition kuba nti era baagala nnyo okulaba nti president Museveni abeerawo bo basobola okutambuza agenda yaabwe nga bafuna biliyoni zaabwe z'esente z'emyaka 5 kati bajeemere Kyagulanyi fayini lindako ekijja okuddirira kiki kubanga kino si kipya kyotwogerako twakugamba tebajja kubeera na president Kyagulanyi next abo bonna njagala ombuulire buli ali mu sikando ate babali tebayinza butabeera na mpuuga lwa nsonga emu bajja kubaanika tiri bwali zero buli muntu yenna alina paadi emabega ngabo bali bonna ngabo bali abasinga obungi abatono ennyo bayinza okuba ng'abantu 3 4 5 bakwe bati ne mostly bonna buli muntu alina ekizibu kye sente baazirya dda kakati nno bino binango amaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegeera eby'omusajja amanyiddwa nga Rosias Bugingo Niyonzimana ampuliriza ebigambo tebitandise kati wabula omusajja ono olwafuna omukyala amanyiddwa nga Susan Makula bannayuganda bakuba tooki abakubira ewala balengera ensonga eno omukyala ono engeri gyali ayogeramu ebigambo bye engeri gyali agenda nga tasibaamu ng'agenda yeerereesa nga yeeralaasa nga bwe yayagala kwono nayagala kwoli nayagala kwono nayagala kwoli kakati ebigambo bino bakubi ba tooki balabula omukyalo ono njagala okimanye nti essaawa zino weekoledde akatambi kano ng'omusajja ono Niyonzimana Bugingo tebamulima kambugu n'omukyala Susan Makula era njagala yuki nti amaka gano Susan Makula ge yawamba yagamba ku Teddy Bugingo ono ye mukyala eyalewa Pastor Bugingo era ng'omukyala ono yagenda akukkuluma n'akolimira oyo eyabba amakage era nga ne Bugingo yalangira omukyala ono mbu amaze emyaka n'emyaka mbu ng'alina ekikulukuto ng'akulukuta era mbu kye kyamusuuzaawo ne yeefuniye ekijujulu ekito yakijja mu ndiga ze kyokka ng'ekyennaku omusajja ono alimbalimba abantu mbu abasabira ne bawona kyokka ekyewunyisa mukyala we yagamba nti amaze n'ekikulukuto emyaka egiwerako naye yamulema okubeera nga asabira kati mu mbeera eno abakubi ba tooki baali balengera dda ng'omukyala ono Susan Makula yakayingira amaka oba yakeesogga amaka aga Pastor Bugingo Niyonzimana natandika okubeera nga yeererejja natandika okubeera nga yeeralaasa abasajja be yayagalako abasajja be yadeetinga abasajja be yalinga nabo wabula nga bino abyogerera myaka gy'emabega myaka 14 nga nkyali mu high school bula kakati ne wabaawo okubeera okulalikibwa okwamuweebwa ne bamugamba nti ebigambo byogenda ng'oyogera byosamwasamwa nabyo byogenda oyolesa byobulira ensi bigenda kukuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko era obufumbo bwe bujja mu maaso bwandibeera maneya ne emmye kubanga omusajja nga Bugingo Pastor mbu mulamba era musajja akoze erinnya lye kati bwogenda omulaalaasa nga gwe mukazi we ng'onyumya nga bwe wayagala ku ekke n'onyuma bwe wayagala ku gundi n'onyuma bwe wayagala ku gundi n'onyuma bwe wadeetinga ku musajja w'emyaka 6 oba emisajja b'emyaka 5 abavubuka abato kyandibeera nga Bugingo kijja kumutabula omukyalo ono ebigambo byamugambibwa omusajja ono ampuliriza yali nabbi kati bituukiridde njagala olye ku bigambo bino okakase nti abasajja gye bali abalagula ebigambo ne bituukirira wadde baafadda Ssaabasajja Kabaka awangaale kamalekeremu akatambi kano bye bye tugenze ku Susan Makula Susan Makula nalabye interview yo nasooka tulaba interview yo nga wazaayo property wazaayo motoka nozaayo ettaka nozaayo obusenya nozaayo haga ewa X obuulira baawo Pastor omutadde ku sport feba analyst weetuli tusoma okuva ku body language eye contact tusobola okusoma omubiri gwonna kati Susan novaawo juzi nendaba tape yo nti wadetinga omusajja nga ali 52 ladies and gentlemen bw'omala ofumbirwa waliwo emboozi z'olina offa nazo the more you bring ezo emboozi out nga zikufuula wa bituli kati abantu bonna bazze bakuwa ekitiibwa gy'ogenda oyogera ni next ng'abantu bagamba omukazi baita bagenda muwummulamu bituli wadde nga n'ennamba gy'oyogedde si nnyingi wakwogera abantu babiri naye mu sitecha mw'oyimiridde nga muk'omusumba it is unbecoming ogenda ng'oyogera ku X in any case
ne X bw'oyogerako emboozi tezigatta bulungi. 1 nalabye ogamba mbu na dating omusajja ng'ali 52 years nga nina 28 banno we bagambye is it 28 n'ogamba awo kati nze isimamba ntegeeyo nti tewali 28 in any case n'oba wali 28 omuntu amuwala ali 28 n'obuuka emyaka 12 n'ena n'ogenda ku 5 kitegeeza kuva mu buto oli sikiima 28 n'obulwawo omuvubuka ku 34 ku 32 ku 36 ku 38 ku 40 ku 42 ku 46 mpaka ku 52 moso ne wubanga wamuyina kubeera abawala babayina. Yes, but at this point of time the disclosure is not necessary to making any sense. It doesn't. Olabikanga omuntu trying to cover up babini be bagamba owadde nsi believability ate ne pastor simusiru ne pastor kati atulamu yekka ina byalabanga tali naawe embozo ziri so too good to be true. Mumbera mwetwabadde emabega back in 2000 omuwala akwate FX agize azze n'ettaka nga ye tayina azze ettaka azze biki obigaane abitwale wa maama wo wadde obigaanye ng'obimulekedde ne laavu yennyini eri too good to be true. Mulenzi kyoyo musajja kyoyo you are trying too much to be good in the face of the people yet you don't need teweetaaga obadde kakazi kakabi olabika bulungi olumiza abateesi buli kintu kitambula ku muzuuli but the more you are exposing your stories zikulesiimu ebituli kati wakwogerako ba exaba tetunnabala kuva waluzinga virginity ojjukira waliwo period awo omuwala watabaliranga onyumirwa bunyumirwa ojje mu secondary w'okugukira obe n'omu mu 6 kati bali bameka. Stop. Simanyi nali 28 ne dating omusajja nga ali 20. Why are you using the word dating? Gamba nefumbira omusajja watu watano mwebi nafumita kakati pastor omumalamu amaanyi n'abantu batambuliramu pikicha bwogenda otambula oyogera naina X pastor omutaddaawo naina no X wange oyo nomala tejuze rango ina clip yemu nti nina X kati nina omusango naye yeroya ate ampisa mpo obuyambi kyokka ayinza okumpa paraligo. Madam kola ekintu kimu kasuku muganda kwata miliyoni 5 ekibatawaanya kyekyo kwata miliyoni 5 ekirimbe mwogezi wo ojjalaba ng'ebintu bitambula bulungi. Right now you are talking out of context. Stories zote zi inspiring neither are they supportive of what they say about you. Nze ndowooza oli kuki oli ku cleaninga closet as babini we bagenda bakwanika kati nongo olete ekifaananyi nti Susan mukazi wa kisamalayika I know mutima. This should be actions. Oyina silence nga kintu eki kufuna lubuto lwa pastor. Otherwise teri mbaga joyinza kuweera ng'ofumbye omwaka teriyo gwezaako kikola olabe nti omuntu akwanjudde ng'oli muntu mukulu ng'ayina family tayagala abaana balala ozimba ebyo byonna pastor Bugingo gwefuna lubuto bali baveeko naawe naye the more you are justifying to the world era nayina X nenzizaayo ettaka nenzizaayo kiss nenzizaayo haga era nembimuddiza kati abala baba babizaayo batya haga bagizaayo batya ne kiss kubanga you are not telling the story that should be. In any case it is unnecessary. Tewali ayagala bimanyi ebyo bawazaayo kuba tewali bujulizi. It is you the producer of the story and it is you who closed it. X taliwo kuogera gwewe kamanyi era gwakakasa gwagira eyembozi oba oleeta yaki nti nali 28 nendating omuntu wa 52 years. So are you encouraging younger girls to leave boys of their age close to their age ave ku 28 or inspiration kati wogamba wayina omuntu gwodating nga ayina 52 years mbate we natuukayo nendaba bonna baali nabo n'emboozi nga ba 52 awo nemmanya ndi mu wrong place. So you needed to go there. Kati waba yakutwalayo ng'amaze okukwebakako of what benefit okumulekawo
ye yali amaze otuukiriza kyayagala bw'omala tuukawo nendaba bali banne ne egi yaabwe ne manyami ne wrong place ne ndyoka nenvaawo. Madam Makula, emboozi is not doing you any service. It is doing you a lot of disservice. Nti at this point of time, pastor naye alina we yeggalira nga toliiwo, n'addamu emboozi z'ababbini. Ajja ziddamu nga toliiwo. Kubanga buli ssaawa omukulyetingira doubt mu buki obulamu bwo obwayita. Omanye abalenzi ffenna, abalenzi batiitiizi, abalenzi tutya. Kyova olabanga abakazi mu Afirika tebeeyabiza abasajja byama. Abasajja byama babitya. Oyinza okwagala oba tugudu n'ogamba omulenzi omunnange we nali 16 ne twekola ne kazini wange ate olwamala friend we nga naye anjagala naye nga in line of confidence mugenda omumala emboozi ng'omulenzi adduse agamba fe abasajja tuli tufumiintiriza nnyo ku ebyo yalinamu owaatano mu ebiri kati ali ekinaana mugumu. Kubafa abalenzi okwebaka ku mukazi ng'oli 25 oba 30 omukazi ng'ali 50 omanya nno oli buvubuka wabanga omukazi si yakuleese mu kikolwa naye weeveemu ng'oli 20 okwana omukazi ali 50 kizibu nnyo mubalenzi kizibu era nsi sikifunangako nze ŋŋendera mu mitende kati abakifunye batono. Omulenzi nti omuwala nti olaba obeera mwesi 1 omuwala ng'ali mwesi 6 n'akulema just abawala baba ne kirasi bayintimidatinga abalenzi. So omusajja kyangu okutya ne pulaani ze ne zikyuka singa ayimagininga by'ozookola. This is why tosawasa mukazi ng'abadde yeetunda n'aggamba amanye kiyinza okukuba omutima ewala ne pulaani ne zifa. Susan Makula kwata milioni 5 oweereze ichuli mbe mwogezi wo. Kolanga abalala wezize mbagamba. Mugenda ne mbagamba tulimbinyoma naye weetaaga ichuli okuba omwogezi wo. Kati ndi mwogezi wa Lakejjo tosobola buuza Lakejjo kibuuzo nze nga wendi. Ndi mwogezi wa Joyiranda lwakuba manager we ansasula bitundutundu manager Roja. Nenga ndi mwogezi wa Joyiranda Katale yandi kando Pinki abaana bonna abato bategedde kwasa sente zo ichuli. Yes naye toyinza kunyumya mboozi zikutaddemu doubt wajja oli eno kati Suzan oli wano okinaavaamu ng'oli wano nga pasita akulekawo tonyumyanyumya mboozi zitajja. Ataawo tetuvuddeewo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno ebigambo byebyo Ssaalongo oba muyite omulongo wa Swa omuluutansozi mukumi wa Kyoto Kafulu. Omusajja ono agaba n'ekyogo eky'emikisa gye wali olowoozezzaako. Omusajja akufukidde akayinja mu ngatto oba omukyala yakufukidde akayinja mu ngatto oba nga akufukidde kye baawalula. Kakati mu mbeera yemu embeera gy'olimu ekkaluubiridde yabyansimbi essente ozinoonya zikuyita mu mikono zikuyita mu ngalo teweemenya teweererejja amakaago gayuuga. Ampuliriza wagezako kunoonya promotion ku mulimu zaabula ajja yakuyitako oba onoonya visa nga zaabula oba ampuliriza ng'oyagala kubeera nga ofuna embeera ennungi oyina olutwe oyina olukongoolo. Kakati genda kwewa omusajja omulongo wa Swa omuluutansozi ono ajja kukomera ekyoto. Ampuliriza akutereka akabaani
olw'ebigambo biterere oba ajja kunaaza mu kyogo kiri ekikambwe ddala ekigobako ebisiraani ekireeta emikisa emyerere. Ssaabasajja Kabaka agenda kubeera nga awangaala nga bwe nkunyonnyodde nti ebigambo ebya Suzan Makula bikyakutte wansi ne waggulu nga kakati ng'abantu bano ampuliriza tebakyalinnya mu kimu era nga kigambwa nti Bugingo takyasula na maka ge amaze ebbanga emyezi n'ebisiibo ono nga takyasula wuwe nga Suzan Makula amaka yagawamba era ng'ono asula mu apartment okumpi awo okuliraana reediyo ye ne TV ye. Kakati ono nga maka yagadduka muwabula ono yamaze dde okubeera ng'afuna omukyalo omupya Omunyarwanda gwapepeya naye gwatambula naye gwe tutandaba kubeera nga tukakasa mwalaali nti mukyala we mupya oba mugole mupya naye okusinziira ku bubonero obweyoleka bulaga nti omusajja ono yandibanga y'omu kubayitibwa abenzi kaswa.